Zaburi 10:19 olunyiriri lwa 13 yesinga obunene mu Bayibuli. Zaburi 10:19 olunyiriri lwe13 olwe13 then tujja kudewo nekule 11 naye olwe13 lugamba bwe luti nti ebiragiro byo nedda ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Eyo Lusungu egambye eti 13 za Psalms egamba nti how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Yes, ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Olwe11 lugamba bwe luti Zaburi 10:19 onyirwa 11 nterese ekigambo ky'omu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Nterese ekigambo ky'omu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. The same, but you go to verse 11. Yes. Psalms 119 verse 11. Verse 11. Eye gambye ta 11. 19 verse 11. 19 verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Yes. The reason why people keep sinning, people fear nobody, is because there is no word of God in their heart. Amanya bagalina edini zinyikidde okuwa abantu amanya. Era buli avuma, buli avoola, buli alyenguzi, buli abba, buli mwenzi, buli muyaye alina amanya ag'eddiini. Kituufu. Ekibulamu n'omulaba nga feesi nnungi naye ng'omutima mubi. Mu mutima temuli kigambo kya Katonda. Ddamu olusomi. Your word I have hidden in my heart, Of course. that I might not sin against you. Nterese ekigambo ky'omu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Kati yensonga lwaki tugamba abantu batuyambeko tusasule separate ekigambo kyeyongera ogenda tetukikaka kuyingira mitima gy'abantu. Naye omuntu alimu ekigambo kya Katonda ne bw'aba agenda kwambala ngoye asooka kulowooza n'aweesa Mukama ekitiibwa. Yes. Banandaba batya naye banandaba batya ali positive, so si banandaba batya owokunyooma emirimu. Yes. Kwe kuswala kuli kwe kuswala ogambye mu ntandikwa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.